الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا ولا تحرمنا وارزقنا رزقا واسعا مباركا يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال محتكمين. omulungi atuwuliriza era omulungi atulaba ku lutimbe lwaffe gaggadde Al-Hidayah Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga tuli mwezi omulungi, nga tuli mwezi ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasiima okubanga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayingira ensi, kyatendo era kya buvunaanyizibwa eri nze naawe okubanga twejjukanya ku byafaayo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma nga rahmatan lil alamin, ate nga kudwa kyakulabirako kifaananyi kirungi mu mbeera zonna. Abamwagala Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, abaali abalabe be, abaali mikwano gye, ne response ze yabawanga kyalaga nti allamahu shadidul quwa, omulungi Allah subhanahu wa ta'ala ye yali amutembeeta. Allah subhanahu wa ta'ala ye yamuyigiriza ebyo byonna. Okwawukanako n'emirundi egisigadde oba emirundi emirala tugenda kubanga tutunuulira ku mbeera ez'enjawulo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ze yawangaalamuko n'abantu mu mwezi guno ogw'ekitiibwa Rabi'il Anwari oba Rabi'il Awwal. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yazaalibwa bingi ebyaliwo. Najja ng'akula ng'omuvubuka n'atuuka mu kiseera Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti kaakati nkutumye genda eri abantu. Anyigiddwa embiriizi n'ebi bifaanana bingi. Abasajja Abakuraishi bano baatuuka ekiseera ne balaba ng'ebyokuzza bitono, yadde nga bakakasa nti they could achieve outside oba within the ambits of diplomatic relations. Mu mbeera y'okubanga bagenda kwogera ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam diplomatically, bakakasiza ayita abantu, ate abantu bayita batandise okuwulira ebigambo bye. Si kuwulira kwokka, batandise okubyagala. Ate abyagadde afuuka musiraamu. Afuuse omusiraamu kizibu nnyo kya kumunyeenya. Kaakati ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yali tannasiramuka ebiseera ebyo. Bayina meeting point yaabwe ne baali bagiyita Daaru Nadwa, nga bwe bawangaalira basajja bakulu ba ministers ebiseera ebyo oba ba stakeholders. Bwe baali batudde nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akola omulimu gwe ogw'okuyita bannaye mu ggye Allah subhanahu wa ta'ala, bannaye Umar ibn al-Khattab yali omu ku basajja abagezi, nga tannafuuka musiraamu naye ng'afuuse omusiraamu. Bwe yabalaba n'abagamba nti bakulembeze mmwe muli awo mutudde, naye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lam yaqtulu fikum ahadan, tayina mu mmwe gwe yali asseeko, tayina n'omu gwe yali avumyeko. Mulaba mutya? Ate tannaba kuwanikira muntu yenna kitala nti creating that enmity between we and him.
Umar ibn al-Khattab ibn Muthail al-Qarashi n'asaba n'agamba nti tetuyinza kufunamu muntu muffe gwe tumanyi ng'ali fasihul asobola okwogera bulungi nnyo ebigambo ne bitegeerekeka. Tetusobola kufunamu muffe muntu yenna asobola kutembeeta nsonga n'agenda n'ayogera ne Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amuwa ddiiru at least ebeere 50-50, aluzinge naffe tuluzinge naye tutambule ffenna. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Umar ibn al-Khattab ne bamugamba nti akikole, n'abagamba nti nze aleese ekirowoozo nsaba mumwe muveemu omuntu omulala akola ki akikola. Ne balonda Utba, abalala batugamba ne balonda Walid. Walid bw'agenda ewa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amukonkona n'amugamba nti ebigambo by'otambuza nga birungi, ebigambo by'otambuza tubiwulira, naye nina ebibuuzo byange eby'okubuuza. Anta khairun am abuk? Muhammad gwasinga obulungi oba kitaawo yasinga obulungi? Wa Rasulu sallallahu alayhi wasallam yasma, ng'asirise awuliriza ng'empisa zetumanyi zetwasomako, empisa za hiwar. Empisa za hiwar nga bwe tuzimanyi, nate Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abeera nga asirise awulirize ebigambo bya Utba oba Walid. N'amugamba nti oba jjajjawo yasinga obulungi oba gwasinga obulungi. Bw'oŋŋamba nti jjajjawo yasinga obulungi, iffe tusinza ebyo jjajjawo byakola ki byasinza. Bw'atyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'agenda mu maaso nga asirise awuliriza. N'amugamba nti bw'obanga olina obusobozi tugenda kuwa abakyala abasinga obulungi 10 mu bakyala b'Abawarabu oba mu bakyala b'Abakuraishi bano, naye waabanga ayina gy'ali ojja kusonga ave ajje mu ddyario. Bwe kibanga kye kikutawaanya, bwe kibanga ekikutawaanya bugagga, jama'na laka maalan, tugenda kukuŋŋaanyiza ensimbi nnyingi obeere nga gwatusinga obugagga. Wannabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasma, nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam awulira. Namugamba nti kibanga obuzibu bw'olina bwa bukulembeze, tugenda kuwa obukulembeze obeere nga gwatukulira, ate tetujja kukkiriza muntu yenna ali against you. We shall combine, we shall join all our forces tulwanise omuntu ali against you. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abeera nga awuliriza. Bw'atyo Walid n'amaliriza ng'agamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kyenkusaba oleme kubeera ng'oggulawo omulyango gw'okubeera nga tugenda kwawukana ate tubeere nga twetta ffe abooluganda. Bw'atyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yategeera nti Walid oba Utba amaze okutuusa information ye, n'amugamba nti kati nange nkusaba ompulirizeeko. N'amugamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oba n'asoma essuula gye tumanyi bulungi nnyo ng'agezaako kumulaga nti Abawarabu na biki byonna bye bakola Allahu subhanahu wa ta'ala abimanyi, era yantuma okubeera nga ngezaako okukomyawo abantu ku kkubo ettuufu. N'Abawarabu be yantumamu nabo abamanyi. Kakati Utba aba awulira Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'asoma Qur'ani, n'amukwata ku mumwa n'amugamba nti lekeraawo. N'addayo. Bw'addayo Abu Jahal amulaba ng'akomawo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam,
n'agamba be yali nabo mu Daaru Nadwa nti omusajja ono akomawo, ekifaananyi kyakomawo nakyo ku feesi si kyo ekifaananyi kye yagenze nakyo. Bw'atyo n'ayingira ne bamugamba nti mawulire ki gy'ova? N'abagamba nti ebigambo bino ngenda kubibagamba, munzikirize oba mumpakanye. N'abagamba nti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mumumanyi ng'omwana wammwe, ng'omuzzukulu wammwe n'ebirala bingi nnyo, naye kye mbasaba bwe kibanga tukkiriza oba bw'abanga waali Muhammad takyasobola kuvaawo n'abamukkiriza bamukkiriza, tumuleke akole ebibye naffe tukole ebyaffe. Bwe kibanga kigaanye tumuleke akoowole Abawarabu abasigadde, bw'abeera waggulu waabwe kitegeeza fe Abakuraishi fe abaliyo. Wa yakunu mulkuhu mulkukum, obukulembeze bwe bubeere nga nammwe bukulembeze bwammwe. Ne bawuliriza. N'abagamba ekigambo ekyokubiri, n'abagamba ekigambo ekisembayo, wa illa, naye bwe kibanga ekyo kyonna kigaanye, ebigambo bye biwoomu ate ebigambo bye bituukira ddala ku bwetaavu bw'omuntu yenna abiwulira. Wa innahu ya'alu wala yu'la alayhi. Oyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbakakasa agenda kubeera wa waggulu era ajja kuwangala nga wa waggulu, ate teri agenda kumubeerera wa waggulu muffe. N'abagamba nti ebyo ebigambo byange mukkirize oba mugaane. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Eri gwasoma wuliriza Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yekuttemu mu mbeera esinga okubeera nga yakagezo oba yakigezo gyali, bamusindikidde special envoy ajje abeeko terms zamuwa va Katondawo tusinze owaffe naawe naffe sinze owaffe. Ebyo byonna bw'abiwulira Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'asigala nga ali stick ku nsonga ye. Mwezi guno njagadde oggyemu ekintu obulamu bwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti oyo yenna ajja mu maaso go nga tokkiriziganya naye mu mbeera yonna, at least muwe omukisa osooka otegeere kyakugamba, olwo otegeke defense ennungi ey'okumuddamu. Bw'atyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yakolanga. Mu mwezi guno ogw'ekitiibwa Rabi'il Anwar, Rabi'il Anwari, bw'atyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yazaalibwa, era bw'atyo mwe yazaalibwa, bw'atyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bw'atandika obulamu bwe. Nga tumaze okuyiga oba nga tufunye ekyokulabirako ekyo, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yawangaala atya n'abakyala be. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam waaliwo batabi'i omuli Umaru, omuli Ata n'omulala. Baali basatu ne bagenda ewa maama waffe Aisha radiyallahu anha ne bamugamba nti tubuulireyo ku ebyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bye yakola oba bye yalina nga bimweyawulidde. Maama waffe Aisha n'abatunuulira n'abagamba nti engeri gye kiri nti muzze okunneebuuzaako kambagambe. Lwali lunaku lumu ng'ekiyungu kyange Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam najja ewange. Bwe yatuuka ne tubeera mu mbeera yaffe ey'essanyu ng'omwami n'omukyala. Omwami oba omukyala n'atuuka ekiseera ng'awulira yandyetaaze bbaawe. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga y'embeera gy'alimu
ne maama waffe Aisha. Agamba nti omubiri gwange ne gwekoona ne ku mubiri gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naye n'abeera nga aŋŋamba nti ya Aisha, owange mukyala wange Aisha, nkusaba onzikirize akadde kano yadde okeetaaga nnyo naye nzikiriza nkawe Allahu subhanahu wa ta'ala. Aisha radiyallahu anha nakkiriza n'akawa Allahu subhanahu wa ta'ala. Agamba ngenda okulaba omulungi Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'asituse agenze afuna wuzu agende n'ayimirira mu ssala n'asaala. Naye nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asaala yatandika okukaaba amaziga nga mangi, n'atandika okubeera nga ajugumira. Aisha radiyallahu anha n'amutunuulira, ekyamuwaliriza naye okuvaayo ajje abeere kumpi ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waali. Bwatyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ali mu mbeera eyo n'asaala esswala nga mpanvuko naye nga akaaba amaziga mangi nga bw'ajugumira. Ne maama waffe Aisha n'abeera nga ali mu kutya, n'alinda Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abeere nga atoola salaamu. Era bw'atyo n'asoola salaamu n'amugamba nti buzibu ki mukama wange, omukwano ofunyeemu mbeera ki? N'amugamba alayhi salatu wassalaam nti Jibril anzisizzaako, Allahu subhanahu wa ta'ala anzisizzaako ayati 10, wailun liman karaha walam yatadabbaraha. Okubonaabona kuli oyo oba kuli eri oyo azisoma n'atazifumintirizaako. Aya ezo ziri mu suratu Al-Imran. Allahu subhanahu wa ta'ala tugamba nti inna fi khalqi samawati wal ard, mazima ddala mu ntonda ya Allahu subhanahu wa ta'ala gye yatondamu as-samawati wal ard, amagulu n'ensi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, nga bwe zijja zonna ayati. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti wailun liman qara'aha, okubonaabona kuli eri oyo azisoma walam yatadabbaraha, n'ataziteeka mu bwongo bwe kuzifumintirizaako. Omulundi mulala tunatufunye omukisa tujja kujja tulabe ayati ezo zitegeeza ki. Naye kyenjagadde tuyigemu nti fe abasajja abeefudde bamukoko mu maka gaffe togambwako tokola ki, nze tebambuuza gye nkola ki, tebankola ki. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yali ayagala okukozesa obudde bwa mukyala we Aisha radiyallahu anha, yamusaba n'amugamba nti omulungi, nkusaba akadde kano okampe ngende nkakozese ewa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bwe tutyo ne tujjamu ekkula erya ayati ezo nga betuzisomye inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adhaban nar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.